olw'ekisa kye era tumwebaza kuba tukuumya tuleseewo nga tuli balamu. Mbeebaza mwenna abakedde okubeera ku mukutu guno nga muyiga. Mukama bawo omukisa era abaddizeewo n'abagezezzaako okukola nga muwagidde ku mulimu guno eno. Kafukame tuweeyo okusaba tutandike kuyiga kwaffe. Katonda waffe omulungi twebaza ekisa kyo okuba nga tuli balamu. Twebaza ekisa kyo kituleese okuweereza maaso g'abantu bo. Tusanga tukwegayira ebigambo ebigenda okwogerwa, ebibuuzo ebinaabuuzibwa ne byonna ebinaakolebwa. Mwoyo watulungamira atuyigirize. Tukulembere mu byonna. Teeka ekisa kyo. Nje tujira Yesu Kristo mukozi waffe. Amen. Mpozi sebo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe wa kisa. Amina. Mpozi naddeko mu nnaku omukaaga. Ebibuuzo bye nafunyeeko ne bye twafuna eri ku basajja nga Pastor Tom. N'abalala sijja bamenya naye nga bangi. Naye oli yaŋŋambye ekigambo kye notisinzeemu ennyo, kye notinzeemu nnyo yagambye. Naye nga Pastor gundi akola bw'ati, ayinza atya okuba bw'ati naye nga musajja ayogera buki bulungi. Olaba musajja ayogera kigambo kya Katonda. Bw'ayogera ekigambo olaba ng'akikoze eki. Abantu abasinga balowooza nti sitaani wanaabanga obanga sitaani akola omulimu gwe agenda kujja nga ayogera bibi byereere. Ekyo kyabaawo okwo naye agenda okukola atafuna success mu mirimu gye. Okugeza bwe yamala okujemesa bamalayika n'asuulibwa, okulubereberye setaani yayolekerawo nga ye alina mukutu gwe mwatambuli obusamize n'abusimbawo n'obukristaayo nga bweyawudde. Jjukira abaana ba Isirayiri biseera byayita baali balaga nga bo Abayudaaya eggwanga lya Katonda, nga wali eri abakaafi abamawanga bo balabika beeyawudde, era nga Mukama bagamba abaana ba Isirayiri baleme kuyiga nkola z'abamawanga. Naye sitaani bw'amala okulaba nga success ye bwe yeeyawula ku bukristaayo n'abeera nga alaga ebibiina bino ebiri kyayimiridde nga bali akema bakeme kubakopesa nkola ze, tekijja kumukolera. Kye yakola kwe kwambala kuyingirira mu bukristaayo n'abuyingiramu munda bw'atyo. Era njukira mu biseera nga bakatandika biseera abatume nga bamaze okukola omulimu gwa Katonda ogw'ekitalo ennyo babuulidde enjiri. Roman Empire bwe yamala okubanga emenyekamenyeka nga enafuwa ne bamawanga ag'ekkumi kwa yali Rome enkafiiri nga buyona nemaze okuvaako ne Yesu Kristo agenda okujja nga Roman Empire eriemu efuga. Bwederi bwe mala okumenyekamenyeka ne bamawanga ag'ekkumi kuli Switzerland, England, Belgium, Italy, France, gale manga 10. Then tugenda okulaba akayembe kasituka kamenyawo amayembe 3. Kati obwakabaka bwa Rome bwamala okunafuwa Rome enkafiiri yali esimbe ku kusamiza sitaani nga yagitukulembera ne bamawanga gane 10. Kakati ate mu mawanga gane 10 waliwo Paawo yagolokoka ng'ereese foomu empya. Paawo eno mugoloka kwayo yagolokera mu kkanisa y'abatume yennyini. Era Bayibuli yogera kayembe kana akagolokoka. Naye mu kugoloka kwako kalina amaaso ng'ag'omuntu n'akamwa kugera ebigambo ebikulu. So yeno Paawo eya Catholic Church Popale ewa Papa yagolokoka mu kkanisa ya Rome enkafiiri. Musole y'abakristaayo n'esuula ne Pawulo basoneka ekyokubiri yamaze okubyogerako ebigambo ebyo. So obusamizi obwo ne bwanga busaturatinga mu bukristaayo bwe butyo nga bwenza okukiraba. Naye bwe bwogolokoka ne bufuuka obw'amaanyi bwatandika okukyusa enkola za Katonda. Kuba bwajja wambala ekyambalo kya Christianity naye ne buleeta paganism ne bugimaamiza mu bukristaayo. Ne mubamu okukyusa amateeka ga Katonda bayambibwako ba emperors abansi ne balwanyisa abalabe baabwe ne bakontrolinga ensi, bakontrolinga ebyenfuna na buli kimu. Era Paawo eno egenda okugwa mu 1798 ng'obunabbi mu 2016 nga buggwako. Bwali bumaze okusimba okuleeta ebintu bingi nnyo. Kati mu kiseera kino kitwala order nga eddamu reviving okuteekawo Paawo yaayo okugolokoka. Amaanyi geereddamu okusitula gaaliwo before kati gakoma obukumi mu new form okuyita mu bukulembeze nga Amerika n'ebya byonna naye baleeta agenda zonna eziyinza okulaba nga bazzawo Paawo eri zibadde nga bakozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Kati oba nti bafubye okukola nga bateekawo enkola ng'eza climate change, zino pandemic ze bati creating enkya n'eggulu. Mpozi n'ekirala kigambo kinjabo bategeezaako bajjukiza. Batera nnyo bagamba nti natural disasters, obutabanguko obw'obutonde nga wenza okukola muyaga gwayise natural disasters. Era kati batuuse ne bagamba kati those are climate changes, enkyukakyuka y'obudde. Naye kino kamuleko baganda bange, there is no climate change, there is no
natural disaster. Teri disaster ngeri nacho Mukama tagitondangako. Ekintu ekiri nacho tekina butabanguko. Mukama takerangako Bible ne tugamba nti wali atonda natonda obutabanguko takitondangako. Katonda yatonda ensinga etuukiridde. Ekibi ekijja kijoona kasitani yatabangula ensi ne mu natural disasters. Endwadde zino zikuleetinga laga nti golooza akawuka kavaako batatonda. Sisi bajjaje fenga bakyaliwo singa endwadde zino tezitondebwa butondebwa. Golooza zandwadde ziva Mukama talina kye yali akoze. Oyinza okugamba nti waliyo ekitooke kya fiya Mukama kyatatonda. Batonda kyo ne bakiteekawo naye nga temala kitonda tekibaawo. So Mukama bye yatonda bitubiraba. Embera y'obudde yagiteekawo n'ateekawo enjuba, omwezi, emisana, ekiro, ennyanja n'ebirala byonna biringa ebyo. N'abiteekawo. Kali sitaani ye omwoyo obunabi bw'omusomi agamba nti sitaani yasoma bw'akyolo kyanga gundi obutonde bwa Katonda. Ayiwadde diretent ku gundi ku mpewo emiyaga ne gijja. Kali Mukama ye mu kisa kye banga nona sitaani yali asobikwa ne kubanga Adamu yakamala okwonoona. Naye Mukama abadde amulemesa. Ateeka mukobwa Mukama nno tojja ekito kikola. N'amulemesa. Naye Mukama ensi bwe munyiiza n'etandika okubanga ekola ebivudde ku nkola ze yatugamba ajjawo omukono gwe obutabaga sitaani n'akola byayagala. Mukama power gyagenda okukola eri emu yokka kyagenda obutabanguko bwagenda oteekamu omukono gwe nga yabukoze ye nga ye bwe butabanguko obw'ebibonyoobonyo 7. 7 last plagues kulikula essula 16. Ezo zo Mukama agenda kuzikola na mukono gwe na buyinza bwe yagenda okikola nga ye. Zigenda kwa teziguminkirizika. Ate nga tezikuganya kufa. Teri mono yagenda kufa nga kawumpolyo yafukibwa. Wabula zigenda kuyifukibwa nga tofa. Tosobola kuzeewala naye nga nkambuli zisingana gino gitonado zebalaba emiyaga. Abantu bagenda kwevuma katulayiga ku 7 plagues ezo ku YouTube channels okwezirine ku flash abagala kyokuyiga ekitwakiga ku sabiti ebbanga liyise batunji utiga kawumpolyo yo 7 naye ebonyobonya ebyo 7 bye bigenda okuba be basinze ensolo ekifaananyi ky'ensolo akanoka ensolo muwonde gw'erinnya ly'ensolo kakati abo tebagenda simatuka kawumpulyo oyo. So Mukama kibanji mu kiseera kino yegayira abantu bebasokola okudda gyali. Kakati badde mbaga nti abantu basinga balowooza sitaani agenda kujja nga ayambadde evilness bubi bwerere. Kibandi atuse noteekamu ekifaananyi mu bantu nti ye setaani alabika ng'ensolo erino emukira n'ebiyembe agaasa agamyufu agannyo agaala agawanvu gwebayita setaani. Abaana babayigiriza nti setaani bwe kityo kibi kimyufu. Naye mwana wattu kamba oleka ekintu kino njayigagamba bakibagambe nti kamba bulireko ekyama. Teri kitonde Katonda kye yatonda kirina beauty. Ng'ojjeko Katonda Yesu Kristo ojjeko Mwoyo Mutukuvu tekuli kitonde kirina beauty nga ya setaani nga tanafuka setaani nga ya Lucifer. Katonda yatonda Lucifer amayinja 10 tetwabumbibwa mu ttaka type emu. Niyo ova ku muntu gwe bawunze ne gwataddemu ebirungo 12 ate nga ku nsi kuno birireya ebyo tetubirabanga nako nga birungi bizibu n'amaganya agamba tugawulirangako nti waliwo ekyobugaga kye bazudde kiri bwe kiti. Kakati omuntu oyo twayinza gandi bamutonda alinganga sitaani bwe yasulibwa ku nsi mutima gwe yeguli evil ne beauty ye tevanga n'okwakayakana ko tekumuggwangako. Era Mukama bimulekera bino byonna abikozesezza okubuzaabuza abantu bamalayika be yamusuula nabo bali mu beauty yaabwe gye yabatonderamu naye emitima gyabwe giri evil. Kyobola ndi kati abakozesezza bayirowoozesa abantu omuntu bw'afa aba n'omuzimu bw'afa asigala ategeera. Ne Bible egamba nti gy'emizimu gy'abalubaale gigenda okukola obubonero obukulu okulimba abatula ku nsi. Kakati sitaani emyoyo gy'abantu abaafa gyambala gijja mu kifaananyi ky'abantu abaafa. So emizimu gya setaani emyoyo gye emibi bamalayika bajja mu mibiri bambala enfaanana y'abantu bali abaafa ne bajja ne balabika nga bali abantu abakola ki abaafa. Nduwanuno ku Tuesday lumu twayiga ku kyokuyiga ky'okufa. What is death? Twakiyiga ku YouTube channel kwekiri. Abagala link eyo mujje ku inbox ejiwa link eyogera ku kigambo ky'okufa. Ebyokulya okufa bingi nnyo etwayogerako. Esamonezo tuzina tujja kuzidda mbuzi mpola lumunga tuyiga nga tujja tusulamuko ebimu. Naye nga mu bufunze sitaani gwe omulimu gwe mulungi nnyo mu ndabika mu beauty teri kitonde mu kwakayakana ali perfect. Naye mu mutima gwe n'ebikolwa bye byafuuka evil. Kyobala atakikirizanga nti ye setaani ye yeyita Lucifer.
erinnya Sitaani kitegeeza ekintu ekyayononeka. Lucifer kitegeeza okwakayakana. Kakati agaya akyayikiremi nti Lucifer Sitaani si linnya lye. So kyenyaga tubagamba kyekintu kyatwalowooza nti Sitaani agenda kujja mu bubi mu ndabika ye ey'omutima gw'omubi ajja bagambe nezimu agenda kujjira mu byambalo ebirungi. Era Mateyo abimunya Bayibuli yatulabula bulungi bagamba nti ali muddungu temukkiriza nga alimusinga temukolanga ki. Ng'okumyesa kuva evanjula nekulako ebugwanjuba kuliwo okudda kwa Yesu Kristo. Sitaani agenda kusooka ajje ng'ayambadde ebifaananyi bye mumuteeka mu mayumba gammwe ne mutimba okuli nga Yesu akoze obugalo bwe bw'ati. Bino fiimu ze bazanye mujjukira ne Kenya waliwo omusajja eyalabika neyita Yesu. Nabagamba nga bamuwa ssente abafunira ebifo mu ggulu. Olaba enkola y'ekereziya gye yakola nga abantu okusasulanga ensente babasonyiwa ebibi byabwe mu ggulu n'abantu abafa bave mu purigatori bagende mu kifo ky'okwesiima. Enkola y'omuntu obutafa omuzimu gw'omuntu wetandikirawo okuyingira mu Christianity. Yes, neti yaliwo before. Sunday omuzimu ndio omuntu afa abani n'omuzimu ebintu bingi nnyo ebyanjira zikando biki ebyo tebyali mu Christianity byajja buzi misalaba byayingira bwingiza after Catholic Church ngimaze okuyingiza paganism ngimaze okugisembeza sorry Apostolic Church ngimaze okuyingiza paganism wakati mu Bukristaayo. Then nga abatume bamaze okufa ebyo byayingirira abatume n'abantu abaliwo pioneer bekanisa y'abatume bamala okufa ne bayokana bamaze okuva bonna. Then abaana baabwe bebaleka ne ba new converts bakyusa ekintu bakimoldinga mu uniform bayingiza obukafiri bupya obukristaayo ne babwambaza enfomu mpya kati abakristaayo abaali abeesigwa ne babayigganya ne bafuluma ne bagenda ne bawaŋŋangukira abamu baba batirimbula nga twajje tulaba ekeziya ebikoze ebikolo bingi bino ebya coronavirus bibeeramu n'omukono si kipya baze babikola ebbanga ddene. So kinyegadde tugendeko muganda wange ku lutimbe olwo ekibuzo kye mbadde mbaga kibabuuzizza nti nga ndaba omusajja onayogera ebigambo ebirungi wakatambi gejaga tusooseeko Kiganda n'ebigambo byayogera ng'alinga ali ku mulamwa naye gye yafundikirira mujja kuwulira geje yayogera ku Bayibuli. Katugende ku lutimbe tulaba katambi ako. Katugende ku lutimbe tukalabe. Tugenda laba katambi tujja biddako ebyo oluvannyuma kasobola tulabe akatambi aka video ekyo kitujja biddako oluvannyuma bya luminati tuba tulina akaseera naye akaseera ndabanga katono kubanga bagambye abantu bagala babuuze ebibuuzo njagala obudde obunaddako awo bakusoye ebibuuzo ebyange byenayanukula naye video eya luminati video eya luminati gye njagala tulagireko tubenga okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Bimunyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya ebikolo ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi kifaananyi tesolo kyalagulwa timubine ebirooti likolwa bubonero obwo bulabise naye laba nti baganye. Kale munnindirire bw'ayogera Mukama okutuusa ku lunaku lw'endigolokoka okukwata omuyiggo kubanga Malibuli eyongera n'egamba okukkiriza kujja na kuwulira ate bw'oba owulira towulira kirala owulira kigambo ekigambo ky'owulira si kya Mariya si kya Kalooli Lwanga si ya Tanansi bazze kuketta oba kya Nowa Mawaggali tekiba kya Faaza Ngobya si kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kigambo kiteekwa kubanga kya Katonda. Akono nako mukegendeze nnyo kateza abantu bangi nnyo Bayibuli eno nnene nga bwe mugiraba bagituwandiikira but olina okubanga obwongo bwo bukola bulungi nnyo buli lw'ogisoma okutegeera nti kyeweekutteko era kyeweesibyeko kyoyagala okikamule okizaaze ekyamagero kakasa nti kigambo Katonda ye yakyogera kubanga eno Bayibuli erimu ebintu bingi ebigambo bingi ebimu byayogerwa abantu abalungi aba Katonda nga ye akyogedde opinion ye ndowooza ye but also for your information muno mulimu n'ekigambo nga nakyo kiri wano mu Bayibuli ng'ate Setaani yayogera ku olwo
yayogera mu olwo statement zosoma nga bwe yali ayogera ku Yobu yagamba mu Matayo bwe yali agamba Yesu yatuuka n'omugamba nti singa ovunnama n'onsinza bino byonna byenkulengezeza nja bikuwa. Ani yali agamba awo? Twogere mazima wadde oli lunnalwoyo oli nalwoyo nnyo bayibuli ya Mukama toyagala njogereko kigambo ekyo naye awo ani yali ayogera? Setaani. Kati mu ebyo ebingi ebiri wano olina okubikkula n'osoma bulungi ne weetegereza Katonda yagamba. Abamu ku mmwe mubadde frustrated kuba mwesibye ku bigambo ebimu ng'ekyo Katonda si yakyogera era nga neetayinza kubuddaawo akidefendinge tojja munyoola mukono kama gwe wagamba n'akusekera nagende kati ekyo nakyogererawa. Kati nkwegayirira bw'obanga onookwata ekigambo ky'onookamulamu omubisi ne guvaamu kakasa nti ky'okamula Katonda ye yakyogera olyoka okimugambe ne Mukama gwe wagamba nga ye yakola atya. Bayibuli ega nti Katonda anaalabiriranga ekigambo kye okukituukiriza. Katonda bw'abanga akuwadde ssente tokkirizanga gw'oyita pasitawo okutambula mu ngeri eya layisi. Pasita tebamukolera lunaku lumu naye Katonda tamukolera lunaku lumu nti akoze pasita n'amuteekawo wuyo awedde. Gwe okutuuka ogandi omusajja oyo ebigambo byabuulira bingasa wangi kiba kitwalire Katonda emyaka egitaka wansi wa 20 okumukola amutuuse ku level gwe wakunyumirira. Kati ekyo bw'omala okimanya ogandi it takes a lot kitwala ekiwerako okukola omuntu. That anointing naawe wenyini kiba kitegeeza nti olina ogivaluinga. Naffe ffennyini tweyigiriza okuvaluinga ng'ekyo but sometimes tufuuka basiru. We don't value what we have. Bitulina tubimenyaamenya bumenyaamenya kakkana notula mu kakuukulu akamenyaamenya pasita nga gy'oli nti wali okozeeyo omu oba nga gy'oli nti bamukolera wali nga Rolex oba nga gy'oli nti bamukolera wali nga Rolex. N'ensonga enkulu ze njagadde tusooke twogereko. Ayogedde nti si buli ky'osoma mu Bayibuli Katonda yakyogera. Ebimu Sitaani yabyogera which is right. Naye bwe twasomye Bayibuli mu kitabo ky'Abakoli Timoseewo ekyokubiri 3:16 agamba nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okutereeza, olw'okulungamya ebiri mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alina okubula agamba nti that the man of God may be perfect thoroughly furnished unto all good works. Nti omuntu wa Katonda abeere ng'awundiddwa ng'alina byonna mu mirimu emirungi. Kakati wano njaga mutegere ebigambo bino eno. Tuli abasajja bangi bawandika ebigambo nga tagambye nti nga Pawulo nga tagambye nti Mukama yandaze. Pawulo ng'awandiise mbaganye okukola kino kino kikyamu nga Mukama si yagambye nga Pawulo tagambye nti Mukama andaze. Abasajja n'olusi baayogeranga nga si tamaze kujja ku emikolo de bali bamaze okubeera nga bali osalize nti basajja ba Katonda nga basobola okwogera ekigambo nga kiri inspired by the Holy Spirit nenga leera akumala kugamba nti Mukama yandaze. Walaba ndowooza kali katugambe we yagamba nti bagati yamu abasirusiru ani yabaloga ngogabire ekitu kireke tetugamba tetulaba nti Mukama yagamba nti Mukama n'aŋŋamba nti bagati yamu abasirusiru. Naye message yazzaako nga amaze okuga ekigambo ekyo ng'olaba ali mu kigambo kya Katonda kyatambuliramu. Yes. Kani nga bagaana okudda ku sadaka n'ebiringa ebyo ate byali bikomye ku musaalaba. So abantu baddawo mu ndagaano empya sirawo omusajja okujjako kubikkulibwa ebitabo by'obunnabbi nga Bayibuli ga Mukama n'andaga abasajja bagenda mu visions nga Daniel ku Yokaana ba Ezekiel ba Yeremiya ba Isaaya bempulako nga bagamba Mukama n'agamba nti that says the Lord wayogera Mukama. Olaba ndowooza naye abasajja nga Pawulo banabandika ebitabo bino ebyagundi ebyenjiri bano bonna tewaliwo osoma n'ebbaluwa za Pawulo nga Bayibuli nga Pawulo agamba Mukama n'aŋŋamba. Olaba ndowooza okujjako tulawe nga musisinkana Pawulo njiganyiza kibinana n'amutuma ogenda okukola omulimu gwa Katonda. Naye nga omusajja ono wagamba nti si buli ky'osoma Bayibuli ndi kituufu mulimu ebigambo nga bya Sitaani. Ne Bayibuli Timoseewo atugamba nti buli kimu kyalungamizibwa okutuyamba okuyiga. Kati wendegera nti Sitaani bw'agamba nti vonna mu nsinze sina kumukola ki tekimala kugamba nti Mukama n'agamba ndi Sitaani yamugamba bw'ati kubanga eri Bayibuli tunaletingira story. So abantu bano balina mentality wali wabadde atandika agambe nti bwe njogera ku ekigambo kya Katonda soogera kya kalolirwanga
simanyi kya Kizito Omuto, simanyi kya Maria, simanyi kya Muhammad, simanyi kya Bazeketta. Which is right? Naye ali wafundikire kyobala nti abasajja babasamu trust kubanga asooka nakulembeza ebigambo ebirungi. Maaso n'ayogera amajaani. Kali gwe bino byekulembeza ebirungi ebikubika obwongo nekino ekikyamu n'okikola ki? N'okitwala n'olaba ng'ekituufu. Which is wrong, ekikyamu bannange. So omusajja ono bingi byayogeza maaso n'agamba nti pastor ukyobala nti message eriwo egenda mu maaso yakuwulira byanfuna. Okuwunda ayagala mubenga musomu akase. Yes, agambe nti pastor so ali banga emyaka nga 20 ng'awunda Kiganda. Ne kati tayala mutwale ku ngeri ya layisi. Muno mutwala ng'ekyomuwendo. Anti yenjigiriza kati eriwo eyo genda omuntu okusoma gundi obusumba. Baba wundira ekiseera. Namuteeka buli kye bakola ki? Omwoyo omutukuvu tamala kutrainingira myaka. Tulaba kati Timoseewo kali kavuka kati the Bible egandi kuva mu buto. Ne Paulo bagamba Timoseewo ndi kuva mu buto wayigiriza ebyandiko ebitukuvu. Timoseewo teyali musajja mukulu. Yagenda tandika kukwasibwa obuvunaanyizibwa okubanga ayamba ekkanisa ng'agiyigiriza. Ng'akyali mwana muto. Era bamunyomanga Paulo nga tebakunyomanga obuvubuka bwo. Eri muvubuka muto. Naye nga Mukama teyamuwundira myaka yagati gikawa 20. Ebyakalonda sibya banga abantu bambaswana bawundira okumala emyezi 6. Mukama n'amulungamya. Olaba ndowooza so Katonda yakola omulimu mu muntu so si magezi ndi gwe batakuweza myaka 2 tosobola kutuukirira. Ekyo kigambo ndowooza z'abantu era gwe baba bateekamu endowooza nti abasajja abo balina kuba hole buli womulaba nga ataddewo ekintu kyewa tusobola agambye nti abasajja Katonda si bakuzannyirako. Naye ekigambo kimu kyasembezaayo njagamba kinyumiddemu oba agambye nti bakola bukozi nga Rolex. Manyi lwaki akyogedde? Byali mutuse. Webale nnyo. Byali mutuse kibyekikomande. Rolex yamukola. Yamutwalira omukyala we. Naye atejjukira. Be bagana tuli mu kisa. Yali yesu Rolex ne yenjuvaana n'anyumirwa mukyala we. N'abaana baga mukyala kulikayo. Kituufu. Kubanga ekisa kyakola ki? Kyajja naye musajja Rolex yamulekako ebbala eddibu. Era abadde ayogera awo tagireseeyo. Tamukola bukozi nga Rolex. Gyempangalireeyo Bishop David Kiganda ayinayo ennimiro. Yali mukwano gwange ebiseera biri. Bwemaliza n'akantu kenjala tulage kaka ku Kiganda kenjagadde ekintu ekikulu mbula tegeeze ndi omusajja si musajja wa Katonda. Byadde twogedde ebigambo ebirala bingi nnyo naye balina ebigendo byo birangena kibaga. Era Kiganda yajjako nanga webala obuweereza bw'okola. Naye totutwala nnyo nnyo. Lwaki? Sajja ali ng'asuubula embogo yo musajja Kiganda ng'azitwala e India. Naye nga bagumuza naye omusajja wa Katonda okutwala emboga e India. Emboga ya sente mmeka? So omusajja yafunanga akaveera akabeeramu kane akabeeramu ebinyeebwa. Munda ne bateekangamu enjaga. Kati akaveera kayamunya ne keebikka te emboga eno beera tekugula bweti. Neekula n'ebikka. Golaba mboga kuzitwala nkuliko omuddumu gw'emmundu emabega gatwalako airport. So nga Kiganda akola kino nakati kimanyi kyakyatwala kubanga nakati era emboga mu nnimiro mweziri. Akyalima. Setumwaliza buwaliza kyekituufu kyakola ki? Kyekiri. Nenga twebaza waliwo yabuuziza ekibuuzo katono nnyo ng'abuuza ku Kiganda tugende ku lutimbe n'akantu kenja balagakaawo ku kabonero kakozesa aka Christian Focus Center katugende maaso nkabalage ku twali tulaba wennyini wakataweddeyo maaso awo katukamaleyo kaliko logeyo njagadde tubeeko kitugiyigawo katono nnyo balaganda wamu bintu babiri gino balingane obusamize bujjudde mu bintu byonna bennaku abasajja bakolerera setaani so si Katonda. Hasimbe mugiraba tujja kukomawo mugiraba ekikonde ekyo kyafunyizza bwolaba ekikonde ekyo bakulaga omusajja nga n'empaga ya people power bawaga mugimanyi naye ekiseera ng'omuntu afunye ekikonde olugalo olusajja ne lweweta lutyo tekiriiyo naye kimanyi kyeyaweta ekyo eyo piramidi waliwo akakatono akasookaawo nere nene tali muntu yali awese kigalo nekijjawo nekikoona kuno ku kyawansi nti nfunya kikonde bweti ngo akakantu bakakola bakagenderedde katudde ku gundi eddakaawo mulabe piramidi nga bwenjinyonyola tugenda waddakaawo katono nnyo tutambulemu katono tulabe mulaba ndowooza contact tuzijjewo ndowooza tulabe n'ekifaananyi kino ebifaananyi byansi bino tubirabe bulungi mulaba piramidi eyo bana basajja babeera bakola obusabe oli ayiri ntale yali akoze ayambadde yali ya piramidi erimu n'eriiso yali yembadde magane eyo paga gundi piramidi ezo ze babagira kati teri muntu yasobola kufunya kikonde nekyeweta nekiddamu nekikkirira ku neeno nga bali bagirira naye kati yakwekaawo obusamizi bwe bwatyo
nga bujingo bwe kweka mu piramidi z'esatu eza Egypt mwe balina piramidi 3 nakola house of prayer agula kuliko ne katamuza waggulu busolya busatu kati babikweka ugo notakitegeera bulungi nolabanga ekintu ekya bulijjo naye nga ate ole olaba nnyumba onolaba kikonde kyafunyiza gono naye nga okaliriza nnyo amaaso ofunamu obulabako kyolaba mulimu egundi ebikusike olaba ndowooza so waliwo ebifaananyi mbadde njaga Illuminati papa soba papa bujudde Illuminati abayimbi ba celebrities bajudde amakanisa bigizi kyoba nti Paulo gundi yokubikulirwa agamba mu sura ye 15 nti abali bangudde ensolo ekifaananyi ky'ensolo akawono k'ensolo n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo eyo nayo no pagani simbe za Illuminati eri mu music industry eri mu makanisa eri mu bakulembeze b'amawanga eri mu malwaliro buli kimu bafumbekeddewo bamaamiddewo kati mwe muyinza okulowooza nti ebintu balina okulaba ekintu ekiyinza okubuzaabuza ne bakulaga ng'ekintu ekituufu naye nga balina kye bakikwesemu ekiri behind njagala gobonebula bungi okuba pasita baawano mu Uganda si lwaleero naye njagadde baleka awakaleero ku lwakiganda kwegema njogerako nnyo bwegamba nti basajja bakatonda bwega ebigambo bya katonda ebirungi naye ng'ate behind oyekiramba basuleko ebifaananyi biri ebya minute tuveewo lumu obuuze ekibuuzo kiri eri then bakube essimu bakubuuza ebibuuzo ebirala ndowooza katugende ku butimbe mulaba ndooza paapa devil horns ezo muziraba ne pathfinder balina honors ezo pathfinder of SDA balina of general conference balina gundi mulaba ndooza ke bakola rema 666 yagikola mu luyimba lweta akatonotono bakola 666 nga bakoze line n'emikono emingi nga gye naye bakatonda b'abayindi ebiyovu byawe birina emikono emingi nga byo bitonaatona mulabe bamutonaatona ne 666 yazikola bonna bazikola abawala be yali ali nabo nga bakoze layini abali batandise okusaasaana naye olwo gwasooka bali mu layini y'emu ng'olaba omuntu omu naye ng'emikono olaba mingi ekyo nakiyigirizaako oko waneeno lumoyo katonda w'abayindi bamukola nga alina emikono mingi nga bagamba nti akola emirimu mingi so papa mulaba ndowooza 666 yagikola si mistake mugiraba ndowooza tugende ku awaddako basatanisi bangi nnyo olaba ogundi Rihanna devil horns ezo zeyakola ezo simbo sisita nti alina amayembe ago naye babikozesa obusamiza okusamira bwe batyo Obama devil horns ziizo muziraba ndowooza abantu bangi ab'amaanyi bakola obubonero obwo mulaba ndowooza bamembaga waliwo half moon and sita mugiraba ndowooza papa mulaba ndowooza benedict yawalizayininga oyo basajja tebakola bintu by mistake tebakulima nti ezo mistake babikola emirundi egy'enjawulo so abantu abasinga wala omuntu asobola kikola nga takigenderedde I believe that naye omuntu akola ekintu nga kigenderedde alabika kati papa tuyinza kuga nti yakigenderera akoze wati n'akutamanamu emikono gyomire gikola simbo yemu alaga simbo eyo nga musobola akitegeeza tugenda awaddako waliwo ekifaananyi kirala nga mulaba ndowooza enviiri era bafomenti batero gigira ba satanisi singa bwetu nebo busamizo bonna buli wamu yagadde byongera ku bire bya Kiganda balaga nti Illuminati ali awantu wonna abantu basookogera nti mukama yebazibwe nakubulira enjiri nenga behind their gundi Illuminati yekola ki yecontrolling mulaba ndowooza Bush Clinton sole naye simbo yemu yagikola ki mwebuzira bazikoze bangi ebintu bikolebwa naye abantu bambi babibuusa amaaso naye nga bigenda maaso before our eyes nga abantu balinga batala bakatugende maaso awaddako njagala tufundikire ekifaananyi kiddako sobola okuba ndowooza bafumenti mugiraba ndowooza nikiri kitooki oyo kiyesu ky'abakatuliki baterugira nga kikoze simbo ya gundi ya bafumenti ngemuyinza okugiraba so yo bafumenti gwagamba yesu omukuba mu bifaananyi ng'akoze simbo eyo ngemulaba kabonero ako n'ekyetoolodde mabegawe kino kiriko omumuli tujja kulaba ebintu bingi twabigako naye tujja kuddamu tubirabeko after katuyongere ku kifaananyi ekiddako ebinaba biweddeyo tujja kukola ndowooza upside down cross muziraba inverted gundi eyo sitangeri eyewunzise etegeeza star of baphomet eyo simbo yaabwe gye bakikozesa satanist nezikando webale nnyo eyo gundi eyo no tempo y'abagundi abasamize yennyininyini kakati mulimu ne kando muziraba kando siza abakristaayo mulaba ebifaananyi byonna byonna katugenda waddako oyo simanyi Kanye West n'abalala bangi nnyo bannayo sigijja biraga byonna naye mu bufunzo kyekyo naye bannaddiini abayimbi bannabyamizannyo balowozanya fimu bangi nnyo abakulembeze b'amawanga omaisitaani kyakoze kiri kimu ayawudde departments ez'enjawulo
atayagala bya ddiini n'abikolera eri mu nsi kwalo wali badde tagenda kuyingira ddiini nga be tebagala bya kusinza abayefudde nnyo abakristaayo abagadde ebya Katonda n'abasuulamu obutwabwe kali buli kyama agikuta amasomero gonna mangi nnyo obusamizi bwe gabutwala mu maaso waliwo essomero wano baliyita International Gundi School ndyerabidde erinnya lyalyo naye lirina wevelayini 3 bwe ziti nga 666 ngolaba logo yeSDA eyansa General Conference line is 3 waliwo no petrol station bakita eco petrol naye na line 3 bwe ziti ezimu exactly ekereziye zikozesa bangi Monster Energy menye kinde kechi sebe kibuzo obwena kyoyongera ku bigambo ebyo obwena kibuzo sina kinza kwongera ko kyamaanyi okujjako agenda ku kibuzo katono nnyo nsasira abafiiddwa ku mikwano gyabwe nga IGP kubanga IGP naliko naye ndoza omwezi guno gw'omunana nga 3 ono lokechi naliko naye kubanga onave wa muzeeyi nejjako obukumi bwe nalina nengenda ku CPS obuseera nasangayo omukyala ayitibwa Judith Nabakoba ne bankwasa IGP yaliko Kayihura ne bangamba nti lunaku z'omwezi nga 3 ogw'omunane n'okulipotinga nga ku CPS ku 22 ne siringi 2 olwekejjako obukumi nali nkola ki nali nina nabuzaayo kaso nanga bulugwa nga 3 ne siringi 2 yanaddayo IGP namusanga tufu yali mukosefu yali mukosefu kubanga yali yalwala ekigere mwezi ogumana guno gwennyini gwe tulimu mukosefu ng'ekigere kirwadde baali bakisibyeko PMO so ne bibiri nembiwaayo wabanga mpaka obukulembeze bubikola ki bwe gwerako buli gwa munana nga 3 so mbasaasidde baganda baffe abafiiddwa muganda waffe Lokeki ekibuzo waliwo nga tunagenda wala nnyo mwami Lutaaya mutumiddeko neiba wange ye bali kubeerako ng'alaba mukama akuwa omukisa we bali kubeerako ne baneiba mwenna batumidde omukyala Silivia Nabagereka yabuyadde ku mukolo ogumu ogwa mutabanyi wa Ssennyonga ayitibwa Jona n'abagamba nti kituufu baana mwe mufumbula mukyali bato bakoze mukolo mutabanyi wa Ssennyonga bamugase ne Joan balese omusajja Omumerika eyateekamu essente nnyingi okukola zata monthly weddings wa Ssennyonga naye nga musajja ali ku saidi ya kulya bisiyaga yabagase bamutika kuva mu Amerika aje agata abaana akola omukolo ogwo naye Nabagereka yabagambye abaana nti wali badde ekyokulabirako kubanga Jona namulabako mu nsi emu oba twali tebataki Jona naye diver kubanga naliko diver omuwuzi twaliko ne Jona muwuzi ono mwana omuto Sangalya Mbogo yabaddeko naye yali muwuzi mu gurupu yemu kale mama najja n'abeera naye bagambye nti omwana yadde asaze Channel O ali akabiri ke basala nakuze ng'omu mwana bazitintinze zibeera mpanvu bwezi n'atekamu akakubo ntanywa Ssennyonga bazitintinze naloka ateka mwana akakubo we kati naye n'agamba wali badde ekyokulabirako kubanga ogenda kubanga osumba abantu beera ekyokulabirako nga ennyambala yo akati yakigiyo buno yagenda nti ennyambala yo neneeyisaayo naye ng'omwana era ebitonde agasimbo ze zatera okukola bano ba Illuminati omwana yabadde ng'ali ne mwana munne babagatta naye nga ye poozi zaakola wayeeringa ezo bweziti bestman naye nga apozinga so yabadde ebisangule ne bajambaza ekyama ky'obukristaayo tubagaliza obufumbo bwammwe mukama abalinga abakola ki abasobozesa naye nga ennyambala nga mamwe yagambye n'akyukamuuko Katonda kigogamba abakulembera obufumbo bwabwe nga bamujjeemera baweereza setaani naye maama yabagaye nti mubeere ekyokulabirako ekibuuzo ekyambuziddwa kyabadde ku saidi ya SDA kitwayogera ku musumba Rogers Kagwa n'akatambi ke twateekayo ng'omuwala agezaako omukonjera nti toddayo kulaba puroguramu egyokola ki ng'omuwala yakonjera wala yinza okuba nti wala akatambi akazanyibwa noza nga Rogers Kagwa yali walaba puroguramu gye tuweereza naye ate n'agibako abamu bagamba akole ki baleme kulaba naye nabuzidde ekibuuzo era saidi eyo nebagamba naye abasajja baneeno baali bagalawo kunsisinkana tubeko kye tutereezaamu
baligambye bugambi twayogedde buki bubi oba twayogera mu bukyamu naye teri kiyinza kutereezebwamu Rogers Kaggwa ng'agamba nti ebintu by'obunabbi twali gubesigako kubula obunabbi nawulidde nti waliwo yakola ku Prime Radio n'abulya ebigambo ebyobunabbi message y'amaanyi naye ate oyo gye bayita counterfeit message oyinza osanga kigaana agamba nti banne Yesu Kristo yatufiirira naye nga ate byakola biwakanya Yesu Kristo kati naye ayinza obulya obunabbi naye ng'ekibiina mwatudde obudde bwayogera butuukirira ku kyo nze nagamba wabeeyo owesidi omu annyonnyole omuntu afuna atya 666 ku basumba ababulira obunnabbi akinnyonnyole akiyimirizeewo nga bwe kibeera kubanga 6 tugiraba akano keeso tukafuna ku kyenyoba ku mikono gyaffe abaana akafuna akakatonda tukafuna ku kyennyine ku mukono kati tujja tukinnyonnyole ekigambo ekyo mind n'okukola kati 666 watubirivinga togenda gitukubako nga stamp omuntu agifuna atya ekigendo nakibuuza naye bw'oba nannyonnyola ekigambo ekyo nekifaalo ky'ensonga bakinnyonnyola kibeera kitya kigenda kufundikira nga kibakuba ekivu kukyobati obunabbi omu tebabukoonako tukoli bali kulaba nagezaako kubagamba nti waliwo abantu bangi mu SD abakozesa erinnya ly'ekkanisa okubbanta obubbi ki abantu ba Katonda one twabagamba nti bagambalirako ennamba y'essimu twabagamba Engineer Nkayivu yagenda nga tukola Prime Radio esaidize eri Masaka nakozesa abaana ba Musumba Mirundi alisaidize eyo Musumba Mirundi namukozesa bamutawaswa na babbe Max Pan teza Africa ojuke ebintu ebyo tubikolera wamu ya kanisa naye Max Pan zona babulira mazima ezali sigaddewo kuzimba Prime Radio ye Masaka Nkayivu yazitunda yagamba kusaba funa bakola ki abanazigula Nkayivu mwennyini bakwata sente ne babba sente nanta baziyaleeta era nkimanyi nti omusumba Kajoba akimanyi era Kajoba yakwata n'agoba omuwala nina muga Kajoba wakoze ensobi n'Enkayivu adali n'okugoberwa olwokuba nti yakanika obumu obubeera ki obubeera ku Prime bangi amakanika basookanika amaleka ekintu kino ate omu bawulira nga twogera ku basajja ne bagamba tukola ensobi twogera ku basajja ba Katonda biki naye kambabuzeko ekibuuzo sente muzijja mu bulumi ezibwe yogera kuzimba kambabuzeko n'ekibuuzo lwaki bwe twogera ku balokole bannabbi ab'obulimba abantu abaisidi abakuba n'emizira abalabi naye bwegera ku basumba bakola ebigambo byebimu nga bali bye bakola banyiiga ne bagamba tukonji tuwalampa abasajja lwaki bali abasajja ba Katonda bane babeera abasajja ba Sitaani nga tebona bakola byebimu wantu abagamba omusajja ayitibwa Bangafi Bangafi abaga nti alina ebibira kituufu ne Bangafi ali wansi wa Nabbi Samuel Kakande n'omusajja ayitibwa Sewanyana era Bangafi yagenda azimbe ebibira bikota tugende omusajja ayitibwa omusumba Paulo alisaidize no Busunju alisaidize no ndoza katika muwendo saidize no Masulita district leader nagula ettakalye bwamutero kalitunsi abantu kokuzimba okalitunsi ati Bangafi namusaawo namutwala nenga abantu omusumba omulamu sabaganda abantu bagenda kwesenya lekkanisa ate nekyo abategere ekintu kino fere tuwalampa muntu nga naddala mu bigambo bino twogere kituufu ate nekyala personal life y'omuntu secret life tugiyingirira era nsinza kukyuka nyingame Musumba Kaggwa kamukette ewa abeera atya tutunula bino ebintu ebivaayo ebiwakanya omusana gw'ekkanisa nga tebikolebwa ng'enseeraba abantu tebatabikola ki nga bambaze ekyama ky'okusoma naye nga tebibuzabuza abantu yensonga kituvaayo okubina ebintu ebiri plain ebirabikako wano bagenda tugamba mbu tuli ba home church kituufu n'essaawa ya leero musinziriza tali atali mu home kati babagamba naku zino kati camp meeting egenda mu maaso naye babagamba mubeere mu maka gambo wenyini bagamba kweki naye nga twasooka nga twakiraba dda so baganda baffe tusaamubuuza ebibuuzo ku line studio kibuuzo kyonna ayinza okubeerako nga atumwanukula tusabali ku simu hello yes yeebazibwa abooluganda nja okubebaza olwa puroguramu eyo ndi muweereza mu kkanisa emu omu Church of Uganda ngezaako nnyo okuyigiriza ku bintu ebyo n'abakristaayo abamu olw'okuba bali nga bumanyi omwana w'omuntu oluusi abeera naaganaaga n'omugamba ow'Oluganda mubeeku gye mutunuuliro nnyo obubonero obwo obulina bingi bwe bitegeeza omuntu bwe lwakula kyotategeera tulisigezako kukibuuza naye abantu bangi tebakkiriza
nsanyuse bwe ntaddeko pulogulaamu however nsanze etandise kinkoze bubi nnyo naye nja okubeebaza kubanga mwe musobodde okuvaayo ku mukutunga ogwo ne mubakubye mulaga ensi etegeere obufere buzze nnyo mu kkanisa ng'abantu bakulembeza kya kristo bakulembeza katonda naye ng'emabega wali ekintu ekirala kinene nnyo ekizitto kitenkanika ate katwagala ne tujjirwa bino gundi akola ebyamagero gundi akola ebyamagero n'ebigambo ebirala bingi sitaani ne bamuleka ne yeegiriisa abantu ne bava ku njiri ya kristo ey'amazima so mbasaba ndowooza bwe munabanga abamaliriza ndowooza mumalirize ne kubonera obumu fe butasobodde kulabako waliwo ne bannange oba oliawo abalala abazze ne bagisanga mu makkati akati mukama wange olw'obudde nti buweddeyo esebo tujja kujja n'obubonero obulala Tuesday ejja okay tweyanza Tuesday nja kutuukula pulogulamu eno etandika dda ssaawa mmeka bbirize ennyini tweyanza gembaga z'ekiseera ekirungi ne kusala essaawa 10 tovaako mukadde wange eka sebo mu mbaga z'ekiseera ekirungi mbeere bulungi sebo amina sebo mbeere bulungi sebo mpozi muganda wange nga tanakugenda nga sinakwata simu ndala Saturday tubaako era abantu abamu pulogulamu bagisangereeta okuggwa naye Saturday essaawa 10 muteeko tuba n'ebyokuyiga ebikulu ennyo ebiyigiriza ku bigenda maaso mu nsi order agendas amakanisa gegegasseemu wamu okulaba nga bagatuukiza ekitirimbula abantu kuyita mu bintu bingi mu ndwadde n'entalo mutyuninge mulebe kubulako muwagire pulogulamu eno yeetaaga obuwagizi bwammwe Uganda apo yagenda wa Anglican Church olwekyabajja lutuukako nti kyembadde musaba ali mu Church of Uganda nadde mu Church of Christ kubanga eyo Church ya Uganda nga olaba Church of England amakulu kanisa zansi era n'ekyera ku kyabadde ayogeddeko amakanisa ago tegakuuma sabbiiti ya Katonda kituufu mukadde wange oyinza okulaga abantu obubonero buneeno n'obubalaga bonna nga buli naye ne sabbiiti ku bubone buno nga obulabye ne sande okubanga olunaku olukuŋŋaanibwako lutwalibwanga sabbiiti lwatandika butandisi 321 edipaapa n'abakalembeze ab'ensi bamaze okwegattamu ba Constantino ne bateekawo sande ng'olunaku olw'okusinza nga lujje mu bukafiiri kyekimu ku bukafiiri ku busamizi obugenda mu maaso so even Sunday is not a day of God. It was instituted by pagans and was started in Christianity by the papacy and the apostate Christians. So badde nnyo kinyongerako nti Anglican Church nkituufu naye naliko supporter w'ekkanisa ly'ota St. Stephen's Church Empererwe nga limu Professor Luboga Samuel Luboga the owner of St. Stephen's Hospital naye walingawo omusajja ayitibwa Mubulizi Tigiwalana Fred Tigiwalana saa ino kati bamujja Empererwe ali wano Katwe abasajja abo babbe ekkanisa omusajja ayitibwa oyo Professor Samuel Luboga nanyini St. Stephen's Church yali kumpi ate nga Reverend Mulamba yagenda ne yerwaze ensingo n'agikalambaza bwati ne bategeeza abakristaayo tebagala obukadde 53 bamutwala India ne akole ki ajanjabwe Professor najja nampita nanga saa musente zasondeddwa ne mutwala ne mukweka endeje Lubugu mukumala omwezi gumu na ku 2 Professor nakuba essimu ku WhatsApp n'abagamba nti amukama atusene nankolera ekyamagero bayaga abagamba mutekame misumali mu nsingo bakwa yakoze ekyamagero nenga aliwali eriyerira sente nako Tigiwalana Fred Tigiwalana sana yemubulizi wa Church of Uganda yawanire Katwe bamujje nesajja ne tufumbe bafumbe mmere okusanyukira nti musajja wa Katonda mukama yakoze ekyamagero yawonye ensingo sebasajja babbi atenga basingo Fred buli yona busasanya Tigola naliwa neno Fred ye mubulizo omukulu wa neno ali ku simu alo alo ali ku simu gamba alo salo yesebo uje bali bakulu uje bali ko sebo nze mbadde mbuze bakulu yesebo waliwo batugamba ng'owuliriza musumba nga kakandi waliwo abaabuye n'agamba Jesus Christ ebeera accent aba ayogedde ekigambo ky'obubuula mukama Katonda Sekidde Martin nakidde tweyanziza naye ze kyemanyi tata wange asinza omusambo oguyitibwa Rose era ye waba aguyita agamba remember we have different believers
some of your pastor was told what Kakande is doing is not there. Now you are here to confirm. As Jesus the Lord, ng'owulira ng'agamba Lord, naye kati omuzungu anakyayita obuswengezi, stereo, that's obuswengezi, n'akinyoola. As Jesus the Lord, ng'oluyanyimbe. Kati Lozi bo gwe basinza, era Lozi nagati Lozi alina n'abaana, kuliko Yohana, Ofelia ne Shulu, kuliko agaba obugagga, agaba oluzaalo, n'abba ne ssente. Kati so bali basinza emisambwa. Ogamba bye boogera bituufu. Kasana abagamba nti azimba oguzimbe. Ni abaana b'abantu bali ku kuzimba ogwo baganda. Sadaka ziri okwo. Sadaka ziri awo. Ali ku simu. Mukube ku namba studio yo kabanna. Namba ku studio. Halo. Ali ku simu bambye budde bugenda. Halo. Halo. Enyabo. Halo. Etukuulira nyabule. Bampita Esawa ne Kasangati. Enyabo. Kyembadde mbuuza kitangaze mu musumba oyo Tom Male. Abuulirira nnyo, avumirira ebisiyaga ate nga mulaba ali mu kuwolya erimu n'abalala. Tom Mugerwa. Kwegamba abuzaabuza ensi. Omutegedde omusajja alina n'envi, musajja mukulu ali awo ye Tom Male ndowooza. Pastor Moses Male bagwa. Moses Male. Neda mutegedde musajja oyo muzeeyi si Pastor Male. Awo musajja ali awo wanvi mutegedde omusajja oyo. Iwo kanisa ki? Wali line n'omutimbagano gwa TV bani. Wa musajja ayo muzeeyi mutegedde bakwataganika Kakande. Omusajja bagamba ate kanisa yanja. Ko eyimba olimba oluwana na Bijoni ebiri ebuwa eba na Kakande. Capernaum Church, Tabernacle Church, Holy City Church, Synagogue. Ne wali emukono mu Australia. Oyo kanisa lyako founder yayo kuliko kifaani kya Billy Obuwa kinene. Wano mu kiko yambuka bwoti egundi. Ngogeze mu Australia ngo yise no bayita gundi bayita Victor. Awo kimanga Victor ababere mukono mumanyi waawo waliwo essomero eryo. Ezekanisa abaganda bange zikola saddaka z'abaana b'abantu. Bo basibaga ntwagala endige y'amagulu abiri oba endige talina bwoya. Gwe muntu. So muduke setani tuyinza okubagamba. Ali ku simu alo. Alo. Hello. Yes. Abakulu mukama yebazi. Amina sebo yongera ku dobozi. Mwaye bali kuweereza bannaye eggwanga. Amina sebo. Nge bampita kyafundi ngiko. Mesebo. Mbadde nsaba kwongera kunjo kuno nkunta nga zizaamu ku nsonga ya musumba Peter Doze Cole. Peter ani? Peter Doze Cole naye agasse Joshua. Ndobozi siriwulidde bulungi. Naye agatibwa mutanyi wa Ssenyonga. Anti Jona. Mutanyi wa gundi wa Ssenyonga. Ayitibwa Jona. Naye nagezaako nti omulimu gwe diver. Twadaivinga nga ffenna nze okuwuga mmanyi mpuga ne ku mirambo egimu abagwa mu mayanja nze omu kubajjayo akaana akaali kagenda okukola ebibuza P7 naye Peter mutanyi wa Ssenyonga kyembagambyeko brief nti ensa eguli y'envi ngomanayendana abali b'ebisega yamugasse ye musajja yetekamu ssente okujogata month weddings naye nga month weddings zonna bamalanga kubayanga bisiyaga Ssenyonga nga mumulaba Ssenyonga mumulaba mu bunafu bwe mu bunafu bwe okuweereza Katonda kubanga ye manyi kububuka bububuusi mu busabe emirundi 15 si mukama sina agenda kitoola sajja bali ebisiyaga kakati omwana yantaze ne system mpya chano o mukulabe ku mbaga ye yadda akola ki abantu abatera okukola ebintu tumodolo ebyo omwana w'omusumba Samungazi nga bonna omutwe nsala kapata gonna nekola ki negugwako naye siteeka mu design omusumba agenda okuwulira abantu bekyo okulabira ebintu ebyo okusala gundi ezo bisiyaga yateekamu nnyo sente zaali nnyingi natuukawo nagerako ku gundi ya Ssenyonga ku
TV ye n'obudamira ati yatelanga okusula nga ngenze omukozi okungwa n'ennambole omwana yaduse biki nga ayagala sinye okumpayo akasente ne bannaye tetwagala nnyo ssente awo n'omukwano gwaffe wano agambye nti mukama atuwa omukisa agaliza olugendo olulungi wamu ne kristo tutambule bulungi mukama akuwa omukisa bambi bane entambula yaffe si enyangu ennyo muwagire omulimu gwa Katonda akadde katuweddeko benga abaganda baffe bayinjiniya benga bannakaddo omukazi awaayo akatono kakola ki kalina Mrs. Alice Sebunjo ne baganda baffe abalala bateekamu muki omulimu munene bane bonna tubatumidde mwanyinaze nga ovudde kyali wajjala ng'okkiraawo ng'odde ekiraawo tumiddeko nnyo abafayabulaka bannaye fayabulaka batera okulanga ku Munu TV batereza ebijja okubikola obulungi ddala muzanyo nja bikoze ki yoweyagadde bateekamu omulimu ku mulimu guno bateekamu akasente nakyekoze fayabulaka badizayinga ebijja ne baganda baffe abalala betatumidde tuyinza otasomera bonna nemukwagira omulimu gwa Katonda mutumiddeko muganda wange Main TV, woli wetuli.